siri mukwano gwo. Ate era sisaba kubeera. Ne bino mbikugamba ng'Omunnayuganda munno. Mu mirimu emingi egyali mu Uganda walondawo kuyimba. N'emirala gy'okola gye sikola ki? Gye simanyi. Naye nkusaba ofokasinga ennyo ku mirimu gye wakola ki? Gye walondawo. Okyali muvubuka muto. Singa poliisi ekeera n'ekuwandiikira ojja obannyonnyoleko ku mikwano enjagala gye gibadde gimwagalamu. Nga ggwe bw'olaba. Tekijja kuba kirungi eri obulamu bwo. Toli musirikale. Towulirangako omukwano gw'omuntu nga yamuse. Gwe tokiwulirangako. Towulirangako nti mukwano gwe yamuliddemu olukwe yamuwaddeyo. Weewale nnyo okulowooza nti mikwano gya Isima gw'oyina ogyogerera. Weewale nnyo okulaga poliisi nti teyina kubakwata. Kati kale teyina kubakwata gwe wadde oyagala bakwatane. Lwaki oyagala balaga nti gw'oyina b'oteebereza ne b'olowoozaako. Nkusaba ofokasinge obudde buno studio nzigule Bruno. Kwata ekkubo genda onakuwalira okungubagire Isima ng'oyimba enki? Ennyimba. Weewala okulaga abaani abatalina kuba bakyamu olw'enkolagana yaabwe n'omugenzi nga toli mukozi waaki? Wa poliisi. Mbikusabye ng'Omunnayuganda. Please be focused ku mirimu gy'oteekeddwa okola ki? Okola. Kubanga ebintu bingi onakolako lonki ku Serena. Bingi okyali muvubuka muto. Buli muntu asigale w'alina okola ki? Sirina gwe ngambye ntayogera. Naye wabula ngambye abo nti mwewale nnyo okwogera ku kintu kyonna nga kirimu okufa kw'omuntu nga poliisi ekyakikola ki? Ekyakinoonyerezaako. Ojja kuwunzika ng'olumiddwa omufu ng'ali nawe otandise okwerumwa gwe kennyini nga bakuyise obeebayoko kye bakola ki? Kati okusigaza ennaku ku mutima kati ogisigaze nga tulina ebirala bye tuli mu kukola. Kubanga ekyo kyalabise nti Isima yattiddwa. Kubanga njagala mbabuulire waliwo ebigambo nga ne munayogera ebigambo 1000 nga tewali kigenda kukyukamu. Nalongo, lwaki taata wa Isima ayagala kulaba pulezidenti? Ayagala mulabe boogere ku nfa ya mwana? Ayagala mulabe boogere ku ki? Ogwo bannaye Abannayuganda ntwala omukisa bategeeza nti si buvunaanyizibwa bwange obyogerako. Yamanyi lwaki ayagala omulaba. Simanyi oba ayinza okuba naye yafuuse buloga nga bw'okinnyonnyotte. Manyi tekitegeeza okuza omwana okutuuka awo Barista wakoze eki? Saagala anakuwaze bazadde be. Ensonga yonna ng'erimu okufa kw'omuntu. Nga poliisi ekyanoonyereza buli muntu yenna ndaba Omunnayuganda ne bw'aba nga nze nfudde mwewalanga nnyo obutankubaganyaako birowoozo. Omuntu oli wa ddembe okuyisaawo okulumwako. Naye teweefuula munoonyereza ku mulimu gw'otaakola ki? Gw'otaasomerera. Kale, nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki exclusive mu bitundu by'eggwanga Uganda gy'osinzidde okubeera ng'otulaba saako okutuwuliriza. Kyokola ky'amaanyi nnyo ddala gwe mukwano gwange. Nyongera okwebaza gy'otuusaako engalo era ku mulimo w'okakkalabiza nti weebale ky'amaanyi kyokola. Yongeramu bwongezi buyiiya ate oba oli awo mu ddona kiganyulwamu. Bampita Viki, sinzidde ku mukutu Viki exclusive. Abweri nkola yange video nkusabye gimpeleka like. Bw'omaze ogindayikingira nkusabye subscribinga. Bw'omala okusubscribinga kwata mu kadde kajja mu kigambo personalize okantire mu kigambo all. Awo ensinzira nga gamba turn on that notification bell. Buli kimu ojja kuba okifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Wiiki eno twagiwaddeyo okubeera nga tukungubagirako munnaffe omugenzi kati Ismo All Access abangi gwe tubadde tumanyi nga Jajja Ichuli era nga tutambulira mu buufu obwo. Nkoze ne jjolo ku kamera so nga te Hajati Kaloddo omulombi wadduwa kulwamu n'abalina ebizibu eby'enjawulo. Ennamba esembya 067 mu contactingeko ate oba oli awo ajja kuba akulongooseza mu mbeera. Ndine Nalongo kitone olunaku olwaleero y'omu ku baali mu kuziika still abaddeko mukwano gw'omugenzi. Nalongo nga bitalo? Kitalo. Oli otya munna? Gye ndi taata oli otya? Ndi bulungi maama. Omanyi ono tweyita maama taata gali agawangaala nga tujja tugwamu ebya Isima. Balamusizzaako mwena abatulaba.
nze Nalongo kitonde nampijja owa kitonde spirits and wine oba kunva nungi motors makindye mbasanyukiddeko mu maka g'omusajja nti mwebale kutukeera kansubire mwasuze buki bulungi kakati kitalo nnyo ekyayisima situbadde ba close friend noza bakyogera naye abadde muntu gwe tumanyiganye nga twesanga ne tunyumyamu kuba mu Uganda sitwawula mukwano gw'omuntu n'okukolagana n'omuntu bibiri byanjawulo abadde omu ku bantu benkolagana nabo but we are not best friends naye nanakuwalidde wamu n'ababadde ba best friend be nabo babadde akolagana nabo mu biti ebyenjawulo amazima ndwawo nze nakoma okukaaba nga taata wange afudde ne maama nze ndwawo okukaabira abantu kuba ebiseera ebisinga bwe nsanga afiiriddwa kitawe ng'omutima guŋŋamba oyo naye kati azze ku gye tuli bwe nsanga afiiriddwa nnyina nga guŋŋamba azze gye ndi omuntu gwe ndikaabira nga mukwano gwange aliba afiiriddwa bbaawe kubanga ndowoozamu bwe nnyinza okubaawo nga bbaawe nga afudde nga ndaba mba nsaana nfe naye ninema ne ŋŋamba wabeewo ate asigala akuuma abaki abaana so ndaba kyekintu ekinene ekiyinza okuddamu okumpuliza obuki obubi oba nensanga omuntu ng'afiiriddwa omwana kati naye isima yankoze obubi obutagambika natya nensanyalala neŋŋamba naye nedda si kituufu waliwo omuntu eyansanyalaza bwatyo omuwala we bamwetanga Lady Grace omuntu eyambikira namukalakata ebivumo nimala nemwetondera kuba yankubira omuntu twanyumya naye ng'agenda ku show agenda kunkubira ku makya Lady Grace afudde katono mutte nemugamba nze nno si kirungi kusirwalira kubaka abasajja ku makya nga ndala nga bakyebase namala nemwetondera kuba natuukayo nenkakasa kati yazzeemu okunkola obubi yabadde isima era nsaasira abantu bonna bambi mikwano gye nti tewali kyakukola kirala mukama bw'atyo bwe yageza omanyi mu busiraamu bwe obukkiriza okufa oba omuntu afudde atya oba afudde ki bwe bakkiriza nti omuntu mukama Allah bw'atyo bw'aba yageze nti alina okukola ki okufa yes naye nga nkungubagira wamu nabo bambi gakusangawo amawulire nti Isma afuuse embuyaga ezikonda nali mu buliri bwange awo esaawa ez'esatu nali ne muwala wange eyo mbuliri ng'avulula maluso manyi manaje Faluku yamuyigiriza omuze tyakola bw'atyo bukono katwali tuli mu kuzannya nga ndeyo mu kisenge kati bano bawala bange abakulu baali mu ddiiro nga batambuza TV munayita muna namugaa jangu olabe oli omusajja Nalongo yadde agamba ku TikTok wuuno bagamba afudde kati mbanya ku simu yange ensi kati ngenda okuvaayo kutuuka mwana mu mulyango gw'eddiiro mbutuufu nga ndaba Keiza akutta omuzindaalo neŋŋamba kituufu alina okuba nga afudde naye nawola kale nawulira bubi kyensobola okugamba blogger omulimu gw'obwa blogger wano e Uganda gusigamye omutwe kitegeeza ki ekigambo blogger kiri mu luzungu lulimi ki olwo ekala nkitegeere waliwo blogger waliwo ne vlogger biri ebigambo bibiri naye atla in particular ye muntu ayogera nga taweereddwa license kwogera ku nsonga taba na limiti mu kwogera naye ng'abeera updating abantu buloga kiri mu luzungu ogiddwa ekikapu n'omugoye nga nebuuza balula ttuni aba lulimi kyolwo kati nga sikitegeera nebuuza naye kyeki kolwa bankubiranga Nalongo kati ofuuse buloga kati nga sikitegeera anyway neyanziza okukinyonyola kuba budde kinnumya omuki bulijjo kinnumya omutwe naye amazima isima abadde mu nnamba emu mpaka mu 10 mu mulimu guno yabadde nnamba emu ng'era ye 2 mpaka mu 10 kati awo
bano abalala nabo ne bajja nga bagoberera abadde tewalina n'abadde amukwekuutirizaako kyensobola okugamba kuba simumanyiiko birungi bye nga tuli wamu oba bakinyonyola batya situbeeranko nti nga tuli wamu buli lunaku nga tuli awo tombangako bakulusegere yes ate era simanyi bibi bye kuba talina kye yali ankoze otegedde teyanvumako talina kye yansobya buli lwembadde nga musanga tonyumya buki kati siyinza kuba omu ku balina fayiro ye okufa kwe kwaleese ebibuuzo bingi mbantu era ebibuuzo bitalina nnyo ansa nkisookera ddala okufa kwa Ichuli kwajjidde mukadde buli muntu kabadde tasuubira nti Isima asobola okukubwa and n'abantu nga babuuza olaba Ichuli abadde ayogera president afudde babloga tebabatemyeko mutwe okwogera si kyekizibu n'ekikulu ng'oyogera ku ki manye bannayuganda wano tuli beerabize nnyo nina kuwaayo ekizampo mu lukolosoofa omuntu asobola okuba ng'abeera Masaka ng'avumirira eb'e Kampala e Kampala ne wabaayo omuntu omu n'amuyita bakuyita kupoloota n'amupoloota n'amuleeta e Kampala bw'amutuusa e Kampala n'amugamba kati njagala ogambe nti ab'e Kampala tuli balungi Masaka Masaka yenabujja atavuma baawa kati bakutuusa e Kampala olw'okubanga abantu abasinga tuba n'obulamu bwe tuyitamu nga bwakusoomoozebwa nga bwangu bwakugulirira kukwogeza kigambo kirala oba okitegedde kate nga abantu beesigamye kufa bakyasobola okuweebwa akasente ne twogera ekigambo ekiki kati kyova otandika e Kampala nogaba naye abantu b'e Kampala balungi nga gwe wali ovuma Kampala kati bw'omala okuba nga abantu b'e Kampala otandise okubeera omu ku bo ab'e Masaka gye wava nga bakunyiigira kuba wali olwana nabo nga mulaga ab'e Masaka ng'olwanira ab'e Masaka opolotera b'ekibuga Kampala okulya n'ab'ekibuga n'okakasa nti ate bano be balungi olaba bakwogeza omuntu gwagamba nti mubi bwakogeza nti mulungi byonna nno byogerera ku TV emu tennavaawo ye Viki exclusive kasita kubanga byofulumya byo tebivaawo kitegedde bw'omala olw'okuba ate eno gye wajja e Kampala wajjayo olw'ebintu ebyali bikuweereddwa era n'olaba nga obulamu awo bukoze eki buteredde ate bwe bukya ku makya n'oyagala n'abantu abali awo wakati no Manizirandi awe awawula Masaka ne Kampala otegedde aye nabo oyagala oyimirire nabo nga balina ebibanyigiriza kyokka ate mu kwagala okuyimirira ne bano olw'ensonga oyagalwa abantu bonna buli wamu okitegedde kyokka nga ate ab'e Kampala owuninga ne byokozesa byabwe kuba wali osusse okubapolota omuki omugambo kati oyinza owunzika nga ofunye problem lwakuba nze nzikiriza nti buli muntu twalina okufa era lwajja okukola ki lwajja okufa buloga kyentegedde olwaliro kikitegeeza njagala mbeeko akagambo kange keŋŋamba buli muntu andaba nze bwe nali nzijja okwogera ku bintu bino nasinziranga ku bantu abajjanga wano ewange okunsaba emirimu nga ate bonna balina abaana ekyo ekyandeeta sijja kukivaako kati bwe naakifiirako nja kuba nfudde bulungi kuba nja kuba nfiiridde ku kintu kye nneewaayo okwogerako olw'okunsobera abantu abajja wano we nafumbirwa nze ate ontegedde bulungi naye nyina ekintu kyendaba ekigisinze okuleeta obuzibu nti waliwo abagufudde omulimu nga b'e Masaka be wavumanga oba be wakolagananga nabo sente bwe zikuggwako ng'oddamu obavuma bajja kukowa okusowerera bino nolwali ebintu byengenda okwogera omuntu atamena amagezi mangi tajja bitegeera okitegedde
abantu bajja kugamba nti kati neera agenda kuddamu atuvume tumukole ki tumuweeyo bawunzike nga bayiiza solution yandibadde ki ntegedde nze nsaba buli muntu ayimirire ku kyalina okukola eyajja ku byobufuzi yimirira awo we wajjira mu byobufuzi kitegeeza ne bw'onaaba ofudde ojja kuba ofiiridde awo awaakuleeta okwogerako otegedde naye kajja kutuuka ekiseera nga otukonfusinga nga wajja oli wa nuupu ate kati ng'oyogerera enaalemu nze saagala abantu mukama platform gy'abawadde ate bagikozesa okusaanyaawo ebintu by'abantu abalala nti omuntu ajja akuwa ssente agambe nkubira viki exclusive eyo olw'okuba Nalongo nja kwogera nti Nalongo alina abafulawa bameka nti alina fulawa emitwalo abiri negyo egiba girabye ekintu bwe gyekuŋŋaanyaawo gisobola okulemerawo mukitegedde kati okozese platform eyo olw'okuba onaakuwadde ssente okukuvuma viki ekyo si kakasa nga waliwo eyakijjirira yadde nga ssente tuzikola ki tuzaagala nze nja kusaba buli muntu ayimirire mu leeni ye ogifiiremu naye nga mw'oyimiridde kitalonye kya Ichuli olowooza obuzibu bwavudde abantu bye bateebereza bingi kino kiri gwe nga Nalongo olowooza obuzibu okusinga bwavuddewa kati nno manyi nze naliraana nnyo bannamateeka saasoma naye ntambulira mu kumanya nina muganda gwe ntera okwebuuzaako aladesi bwe mba nga waliwo ensonga ezekuusa ku ebyo oba byabufuzi oba biki kati leero mbadde sinamukubira naye nga nanyumyako naye luli naye nga sinayogera ku buzibu kansooke kubuulirira abo abeefudde abapoliisi neki ekiyinza okubaviiramu yadde nga ffenna tukyali mu kkungubaga kano ka vidiyo njagala mukansaliremu mukampe ngenda kaweereza mukwano gwange Wuma lwali Dubai akampeera omwana gwe bayita Barista Timo siri mukwano gwe atera nyinza obutabeera kuba tewali nnyo kituuka katako kufuula sobola omubuuzaako bayi bw'aba mbuuzizza nga mmusanze naye buli omu bulamu bwe wayinza obutabawo nnyo yeetaaga munne naye nze ndi maama manyi kyekitegeeza okuza omwana okutuuka awo Barista waakoze eki saagala anakuwaze bazadde be ensonga yonna ng'erimu okufa kw'omuntu nga poliisi ekyanoonyereza buli muntu yenna ndaba omunnayuganda ne bw'aba nga nze nfudde mwewalanga nnyo obutankubaganyako birowoozo omuntu oli wa ddembe okuyisaawo okulumwako naye teweefuula munoonyereza ku mulimu gw'otaakola ki gw'otaasomerera oba ntegeerekese bulungi abantu bangi bankubiri nawe viki eggulu bwatwade tunyumya nabadde nkyalowooza bigambo ky'ebituufu byenteekeddwa okukozesa okitegedde kubanga nategedde njagala kumanya ba YouTuber mmwe baani omuntu asobola okubakolera ssente mu bulamu ne mukufa oli ng'ajja ng'ekimuleese kufunayo content si kulumirirwa yakoze eki katono ayanukula n'ataba mwegendereza mu biki byakola ki byalina kwanukula njagala mbabuulire mukyali bavubuka bato ekigambo bakampaane ekigambo njagala kubeera w'amaanyi teri w'amaanyi nga musibe nekyo ekitono ky'oba olinawo banaakusiba kijja kola ki ate ng'asirise teyejjusa si buli kyolabye nti bakyogerako omuntu waba tannaba kukukubira ssimu weewalenga nnyo okubeera victim nga waliwo obulamu bw'omuntu obwagenze tunulidde omwana oyo nempulire nakute n'essimu yange nennoonyawo malu ne mugamba nnoonyeze omulenzi oyo omugambe nti asirikeko yetadde mu investigations z'ataliimu ne mugambe buli kigambo kyayogera yeewaako obujulizi nze siri musirikale naye mmanyi nnyo okunoonyereza ntambulira nnyo mu kumanya kyenva neewala olumu okwanukula ebintu nga bwe mba seetegese buki era nkakasa abantu bonna abannoonyeza gwasoose okunfuna nga ndaba kati nsiimye nkyogereko nga neeteeseteese buki
neteeseteese bulungi. Nkusaba mulenzi gwe nkwegayiridde. Kubanga abantu abangu bakugamba Nalongo yadoganya obyogerako nera poliisi bwetamukwata tujja kumanya ali nabo. Kati ate ne banamukwata bajja kumuta kati noonoonya abantu kye baagala kitefuna kikola ki? Nekikubula. Ate era sijja kubyogerako nga bebaagala nkole ki? Obyogereko. Nze nnyina abaana. Okyalina obulamu bw'okutwala mu maaso. Kitegedde. Ate siri musirikale tewali nsonga lwaki nkola omulimu ogutali ki? Ogutali gugwo. Katugireko enoonyereze. Kubanga njagala mbabuulire waliwo ebigambo nga ne munayogera ebigambo 1000 nga tewali kigenda kukyukamu. Nalongo lwaki taata wa Isima ayagala kulaba pulezidenti? Ayagala mulabe boogere ku nfa ya mwana? Ayagala mulabe boogere ku ki? Ogwo bannaye Abannayuganda ntwala omukisa bategeeza nti si buvunaanyizibwa bwange obyogerako. Yamanyi lwaki ayagala omulaba. Simanyi oba ayinza okuba naye yafuuse buloga nga bw'okinnyonnyotte. Ayinza okuba n'ensonga ez'ekufunga zaayagala. Bannange abantu abatukubira amasimu muleme kutupiiningako bintu bizito. Ate ng'abantu abo bafanga mugamba yanti yabadde ayogera nnyo. Kekadde buli muntu yajja ku oba oli ku TikTok oba oli ku ki olowooze ku kyakuleeta okukolako. Bano abantu bemukolerera misege. Waliwo n'abataaziise. Muleke kukifuula bizinensi omuntu ajja kuwa ssente oyogere ku ssomero ly'omuntu. Nga lirina nannyini lyo gw'oli mu kusaanyaawo ng'alina looni emuli mu bulago. Ng'alaba omulemeddemu. Kitegedde. Barista Timo kwate ekkubo oba olina omukazi akubika akunyige masaaji mu mutwe emirundi 9 buli lunaku. Obwongo bwo buzuukuke. Please be updated. Bw'oba tomanyi kintu kinoonyerezeeko nga tonnakyogerako nakiki kyosobola okukifunamu. Awo e Dubai tolinaawo butuuze. Butuuze buli wano. Sikakasanga awo wooli wasaba wateekayo empapula z'okubeera refugee w'e Dubai ne bakwanukula. Onkoze byokuba singa nnyina essimu yo nandikubidde ebintu bingi. Nandikubidde ne nkubuulira ebintu bingi. Nkwegayiridde bw'onaba video yange eyo toddamu kwogera ku kintu kyonna. Kakube kuyomba nkwegayiridde sooka ove ku TikTok. Agamaanyi g'olowooza nti ogafuna gasobola okufuukira amaziga gaaga olubeerera. Kubanga singa kikakasa ne kibeera confirmed e Dubai okujjako ekiyinza okuyamba nga wasaba otekayo empapula za refugee n'ogendako ne mu kooti. Kikisobola okutaasa. Ne bw'onaaba tokirina ojja kunzika ofunye ekizibu taata. Nja kuwulira bubi kuba okyali muvubuka mutanoonya future ye. Nkwegayiridde va mu bintu ebitalina nnyonnyo kye bikwongerako. Bino bye twogerako biriko amaziga g'abantu kufa. Ate nga butemu. Kitegedde. Weewalanga nnyo okwogera ku muntu nga yattiddwa amasasi. Kiri ffenna kitunakuwaza kikuba ebituli mu security y'eggwanga lyange. Olaba ab'ebijambiya Masaka beebalo. Kitegedde. Ffenna kituyisa bubi n'ogamba kati ani ali seefu n'ogamba security yange lwaki kyabaddewo. Naye olw'okuba nti kiri under simanyi investigations. Mukunoonyereza. N'ogamba kankikole ki? Abavubuka mwenna abandaba mwewalenga nnyo okuwaayo. Poliisi ejja kubulwa omuntu agiwa amawulire amatuufu. Bajje bakuterekeyo ennaku bagambe nti nedda bino ojja kujja obigambeko naawe omulamuzi. Okunoonyera nakyo amagezi gabeeko kigatukola ki? Kigatuyamba olwo emirimu gyo gisanya. Naye jjukira poliisi okuyita ogiyambeko mu kunoonyereza obeera mabega wa mitayembwa. Okitegedde? Tezikola ng'ezeeri nti bakugjawo bwe bayambako bwoddayo. Ne bakwano bange abali ku TikTok muleme kufuuka balooya bambi. Muleme kubeera balamuzi. Abaana bakoze TikTok police. Kitegedde. Ne TikTok investigator. Pininga Bannayuganda bannammwe. Oyo Timo muganda wo. Ayinza okuba ebigambo byayogedde yabyogezza kutya naye mulabe nga muganda wo oleme kumupiiningako kintu kinene bwe kityo. Ate Timo naawe tugenda kukusaasira nga naawe weesaasidde. Tekakulowooza nti oli w'amaanyi osobola okuyomba n'abantu 40 ku TikTok n'obawangula. Ogwo omukutu mulungi era gujja bbawo ebirungi bingi nga mugukosezza buki? Bulungi. Osobola okubeera ow'amaanyi nze Nalongo sirina gwe nali nvumye ku muntu yenna ku TikTok okwo. Sirina ntalo ze wali onsanzeemu nga ndi n'abaki? Ndi ku mulamu ogwandiita na kati nkyagutambuza kye mugamba siriwo amaanyi.
osobola okubaako kyofuka nga tolina ntalo z'okoze eki Barista nkusabanga maama kubanze ndi muzadde alina abaana abakulu watannabakuba nabo nkusaba ogende waka bakufumbira akacaayi okanywe bakunyigenyigeko mu mutwe simanyi oba Nashi mukwano gwo oba mukyala wo simanyi kyali gy'oli ne waba mukwano gwo ngeri gye musobola okweliraana akunyigenyige masajja ajja kukuyamba singa obadde yona ne kugambye gendako ku supermani bakunyigire nandi basasudde ekyo bwe bubaka bwange bwensobodde okukusaba n'omuvubuka omulala analaba vidiyo eno obeere mwegendereza eri obulamu bwo abantu bajja kukuuma nga naawe weekuuma mulekerawo okwogera ku bintu emutalina kukola ki kwogerako ekintu nga kikyali mu mikono gya poliisi mugireke ekola okunoonyereza yenaabawa lipooti kubanga ne bwenabanga lipooti gyekuwadde si gyoyagala tolina buyinza buteekayo gyokola ki gyoyagala ebintu ebimu mubireke mpaka nga Mungu akkiriza nti kino kirina okuba bwe kiti kuba Katonda yalonda obukulembeze Katonda yagaba obulamu era yajjawo obuki ebyo ebigambo byange ku nsonga eyo biki Nalongo byotagenda kwerabira ku mugenzi small access kyesobola mwerabirako abadde mulenzi gwe bayita freelancer freelancer kyeki tugende na freestyle omuntu ali awo ali ebibiye akolera buli omu ne tugende na freestyle okay omulenzi oyo abadde nga bw'omusanga ng'emboozi etandikirawo ate nga kyoyagala omubuuza kyomukola ki kyomubuuza bw'oba nga tomuliiko nnyo takubaako nnyo ate abadde n'ekisa bambi abantu ebadde bamulaba eno si bwabadde nga tali mu kamera eno aluusi abadde alina lwajja nga mukambwe nnyo n'akuyisaamu eggaali awo naye ng'ate bw'omusanga maaso ku maaso oyinza n'okulowooza si yeeye abadde muntu mulungi kyensobola okugamba yadde nga tebatera kwogerera bibi ku muki ku mufu naye nze kyensobola osaba babadde bakwano be nina omulenzi gwe nalabye Bruno gagamba kati mbalabye nga mupiininga simanyi ono yabadde amuyimbira bambi abadde amwagala nnyo bambi kati ndabye edduleeva we yabadde amwagala nnyo nga natusinga n'abamu abadde mukwano gwange nnyo Bruno siri mukwano gwo ate era sisaba kubeera ne bino mbikugamba ng'omunauganda munno mu mirimu emingi egyali mu Uganda walondawo kuyimba n'emirala gyokola gyesikola ki gyesimanyi naye nkusaba ofokasinga ennyo ku mirimu gyayo gyewakola ki gye walondawo okyali muvubuka muto singa poliisi ekeera n'ekuwandiikira ojja obanyonyoleko ku mikwano enjagala gye gibadde gimwagalamu nga ggwe bw'olaba tekijja kuba kirungi eri obulamu bwo toli musirikale towulirangako omukwano gw'omuntu nga yamuse gwe tokiwulirangako towulirangako nti mukwano gwe yamuliddemu olukwe yamuwaddeyo nyina abantu bangi abantukira nga bakyala ng'ebizibu ebisanyizaawo amaka gaabwe gye mikwano gyabwe gino gitaano gyabuulira eky'omunda nga kyamugamba kyagamba bbaawe kyamugamba kyagamba ani ng'omusajja akumanyi inandaawo tojona gy'otambulira ne gy'osiiba naye ng'obeera ne mukwano gwo n'ogamba omusajja abijjawa oba yantulakinga oba yansuula yakatulakingi mu ssimu mmotoka kumba ono yennyini ttaano gojja n'ogamba kati naŋŋambye bw'ati nga nekyomugambye akikola ki akizaayo weewale nnyo okulowooza nti mikwano gya isima gw'oyina ogyogerera weewale nnyo okulaga poliisi nti teyina kubakwata kati kale teyina kubakwata gwe wadde oyagala bakwatane lwaki oyagala balaga nti gweoyina b'oteebereza ne b'olowoozaako nkusaba ofokasinge obudde buno studio nzigule Bruno kwata ekkubo genda onakuwalera okungubagire isima ng'oyimba enki ennyimba weewale okulaga abaani abatalina kuba bakyamu olw'enkolagana yaabwe n'omugenzi nga toli mukozi waki wa poliisi mbikusabye ng'omunauganda please be focused ku mirimu gy'oteekeddwa okola ki okukola kubanga ebintu bingi onakolako lonki ku serena bingi okyali muvubuka muto njagala nnyo nkulabe nga music wo ayongedde okuba ow'amaanyi nkeere ku makya nga Nalongo nzize n'abafumbo bange nga tuze kuwagira Bruno so saagala ndabe mawulire nga gamba nti baamuyise
Bayoko kibamukola ki? Kibamubuulirizaako. Okono okusaba kwange. Kale, ndine Nalongo kitone. Bampita Viki, omukutu tuli ku Viki exclusive. Subscribing, liking, commenting. Ate oba oliawo emboozi ogisharinge ne bannaffe. Nalongo ofundikidde olinganga agamba nti okwogera Uganda kati tetukyalina nnyo okwogera. Cause bw'ona agamba nti omuntu alekeraawo okwogera obanga agambye nti freedom of speech eba tekyali mu ggwanga. Si kyangambye onvunzifonodde bubi. Nkugambye omuntu yenna ayogere naye ng'oyogera ku ki? Oluganda lwange olutegedde? Yiyinza omufumbo ogenda kudda n'enkya njogere ku nsonga zange ez'abafumbo. Lwaki sizoogera? Mutegedde? Nenkugamba ne munnabyabufuzi ayimirire mu kifo kitya? Baleme kumulabirira mu bintu. Aleme kubeera freelancer. Kuba gonnyambye okinyinyonnyola. Buli muntu asigale w'alina okola ki? Sirina gwe ngambye ntayogera. Naye wabula ngambye abo nti mwewale nnyo okwogera ku kintu kyonna nga kirimu okufa kw'omuntu nga poliisi ekyakikola ki? Ekyakinoonyerezaako. Ojja kuwunzika ng'olumiddwa omufu ng'ali nawe otandise okwerumwa gwe kennyini nga bakuyisa obebayeko kibakola ki? Kati okusigaza ennaku ku mutima kati ogisigaze nga tulina ebirala bye tuli mu kukola kubanga ekyo kyalabise nti Isima yattiddwa era nekireeta ebibuuzo bingi nga answers tuzirina nga nze nalumirirwa ensi yange nendaba nga kikubye ebituli mu byokwerinda by'eggwanga lyange naye nga situna kyakikolera okuggyako okuleka poliisi ekole omulimu gwaki kuba emirimu mu Uganda mwalimu mingi nalondawo obusuubuzi kutegeka bivulu na kufumbirwa kanfu kasinge ku ebyo. Kale, program y'olunaku olwaleero bwetyo bwegenze which number twagiwaddeyo kubanga tukungubagira munnaffe Isma All Access yonna gy'oli ekitangaala kikwakire ate tusabe ne Mukama akusonyiwe byonna ebyakusobako ne famire yo abantu bonna Mukama ayongere okubeera nga abagumya abayise mu kaseera kano ak'ennaku okwosaako n'emikwano gyo gyonna egibadde gikufollowinga. Nkedde ku makya olunaku olwaleero nenjagala ndabe Small Access program ye emanyiddwa nga Zuukuka ne Ichuli. Unfortunately amaziga gabuze okumpitamu nga ndaba program gye mbadde nkeererako teriiyo ku Facebook nenzijukira nti bambi namuziise. So kibi nnyo kibi ddala